Ampuliriza ngenda kusooka kulamusaako mukwano gwange n'okubeera nga nkwebaza okubeera ku EKTV olutimbe gagadde. Amawuliire genzize nago mukwano gwange nkusaba n'obwombeefu ogawulirize kubanga galimu enjawukana okukubagana n'okubeera nga waliwo okusika omuguwa wakati wa Gen. Museveni ne mukyala we Janet Kataha olunaku olwaleero gye tutunudde nakugamba nti amawuliire embeera nga kuleetera gonna wano ag'omunda ennyo n'ag'okungulu ennyo ag'omuntu wa wansi n'ag'omuntu owa waggulu. Kati njagala owulire ebigambo bwe bino nze nabyo omukwano gwange ampuliriza nga bwe tujja nga tukyogera kwano ku EKTV nti video tusooka nitugiwa like oba kye tuyita ekigalo mukwano gwange n'obeera ng'ogiwadde omuzinzi oba n'obeera ng'ogiwadde amaanyi okubeera ng'etuuka ku buli munnayuganda yenna gy'ali oyandisobodde okubeera ng'afuna information eno kubanga information eno bw'oba ng'ogifunye naawe gyagalize ne munno tubeere nga tutambula ffenna. Kale nga omupya tumusabanga bulijjo asubscribinge ku mukutu gwaffe gwa EKTV akone ne kade tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe ampuliriza. Ebigambo si birungi mu ggwanga Uganda. Nakoledde akatambi olunaku olwajjo ne nkunnyonnyola abaana abaasanjagiddwa okusalwasalwa okutemwatemwa ng'abasala embuzi mu bitundu by'Ekaseese. Era geno kakananga abaana mu dormitory y'abawala abaana 22 babasaze bonna abalala ne babatematema ng'abatema ffene. Ogendo kakananga bonna babasse bakazi battu nga tebalina musango. Era abalenzi nabo baaganye okugulawo dormitory yaabwe bwe batyo omukwano gwange ampuliriza ne babakuba bomu ne bomu yabadde enkolerere nga ya petro n'amafuta ne bagikasuka munda bwetyo neyokya abaana 17 abaana b'eggwanga abato ne balabika nga bafiiriddewo mbulaga. Bangi bagendedde ku bisago era bali mu malwaliro taasule utaasibewo nga yali ku mumwa omukwano gwange ampuliriza. Kakati nga bwe nakoledde akatambi nega nti CDF oba Chief Defense w'amagye aga Uganda Gen. Wilson Mbadi yazambalidde ku mugongo ng'ali wamu n'omukungu omulala w'amagye amaddwa nga Kayanja Muhanga aduumira ag'oku ttaka. Bano ne boolekera ebitundu bino eby'Ekaseese okulaba ekyabadde kigudde okubanga kyabadde kimaze okubeera nga kikakasibwa nti babadde bayeekera ba ADF okusinziira ku bakulu bano ab'amagye n'okubeera nga tusinziira ku mukulembeze w'eggwanga ebigambo bye yayogedde mu speech ye yakakasizza naga nti bano bayeekera bennyini abawedde emirimu. Kaakati nowulira ebigambo bino bizze ng'ate byanjawulo okusinziira ku mukyala wa mwami Museveni ono nga ye Janet Kataha first lady w'eggwanga Uganda ampuliza jjukira naye yabitaddemu engatto n'ayolekera Ekaseese asobole okulaba ku kyagudde okubanga ono ye Minister wa Education ne Sports era kino ekyaguddewo kyabadde kimukwatako nnyo oba olio. Kakati nno yaze ne statement endala eyawukanira ddala ku ya Gen. Museveni. Wulira ebigambo ampuliriza kubanga mwami Museveni n'amagye baatukakasiza ne batugamba nti abayekera ba ADF be baakoze kino. Tewali kulonzalonza, tewali kubuusabuusa, tewali kuwannaanya. Bano bayeekera bawedde emirimu aba ADF. Naye njagala nnyo omanye era obeere ng'ogoberera era obeere ng'oli open minded nti ebiseera ebisinga omuyeekera oba omutujju buli kintu kyakola n'akituusa ku muntu oyo gw'aba alumizza avaayo n'agamba nti bannange nze nakoze kino, ffe twakoze kino, twakikoze kakibalume oba kibatte kakibadugude, ffe twakikoze. Ekyokulabirako abasajja ba Al-Shabaab bwe baakuba amagye ga Uganda e Somalia baavaayo mu bwangu n'embiro ne bagamba nti ffe twakikoze, ffe twabakubye, twabassemu abantu 137 wadde nga gavumenti yaffe ya Uganda yavaayo nega nti bwali bulimba batutamu abajaasi 54 naye nga abasajja bali aba Al-Shabaab baavaayo ne balangirira ne bagamba nti ffe twakoze obulumbaganyo obwo ne tuta 137 ne tulumya n'okuwamba ne tuwamba. Kaakati nejje butuukidde olunaku olwaleero ku kyakoleddwa Ekaseese tewali muntu n'omu, tewali gurupu n'emu yadde ya ADF yavuddeyo kyogera mu lwatu nti ffe twakoze kino. Naye nga gavumenti ekakasa nti abayeekera bana ba ADF mbu UPDF yabalumba Congo. Kaakati nebalemesa Congo nebakuba nebayisa bubi nnyo. Twawulira nti waliwo n'omukungu omu kuba ADF yattibwa. Kaakati mwami Museveni agamba nti bano beeyawuddemu obugulupu. Kaakati obugulupu buno bwe busalekereje ne bujja ne mu ggwanga Uganda busobole okubeera nga bulumya n'okuyimbya endubaale n'okukosa bannayuganda
era nga Mwami Museveni akakasa nti bano babadde bayekera aba ADF bakoze kino kubanga Kongo wabalemerera kubanga babayisa bubi nnyo. Kakati mukyala Museveni yavuddeyo n'ekiwandiiko kikino. Ono yagambye bw'ati olunaku lwabadde lwajja omukwano gwange ampuliriza. N'agamba nti ali ku gurawundi. Naye okusinziira ku mawulire gaafuna kigambibwa nti essomero lino lyazimbibwa omusajja omu Canada amanyiddwa nga Peter Hunter nga mu Canada akolera mu ggwanga lya Congo. Mbuliriza bulungi ongoberere mukwano gwange owulire ebigambo bino ebya Mwami Museveni birala n'ebya mukyala we birala ku byagudde ku baana bano abattiddwa. Kakati omutuufu yaani era ebigambo tugende na byani. Jjukira nti mukyala Museveni yagendedde ddala ku gurawundi n'atuuka. Omwami Museveni teyatuuseewo, yasindiseeyo bantu. Kati wulire ebigambo bya mukyala Museveni. Agamba nti yafunye amawulire essomero lino nga lyazimbibwa omusajja amanyiddwa nga Peter Hunter era omusajja ono mu Canada akolera mu ggwanga lya Congo. Era omusajja ono kigambibwa nti yasindika ba auditors babiri ne babeera ku lunaku olwokusatu, ku lunaku olwokuna ne bamalayo ennaku bbiri nga babalirira ebitabo eby'essomero lino ampuliriza. Kaakati bwe baavaayo ku lunaku olwokuna, laba ku lwokutaano bwe balumba abaana bano ne babasanjaga ne babatemula ne babatugumbula nga bali bamaze kuvaayo. Wabula essomero lino libaddemu n'enkaayana ez'omunda nga kigambibwa mbu ate lyazimbibwa NGO. Waliwo NGO oba gite non-government organization eyazimba essomero lino nga kigambibwa nti yebadde erifandinga. Kyokka ate emabega wa bino nga waliyo gurupu endala bbiri. Ebigambo bino bya mukyala Museveni. Ebigambo bino bya mukyala Museveni ngenda mukuteerako wano nga video eggwako omuwulire mu bigambo bye ng'ayogera nti waliwo gurupu endala z'abantu babiri ate ababadde bakayanira essomero lino n'ekifo kino nga baagala kibeere mu mitambo gyabwe essomero lino balyeddize. Kaakati kitegeeza nti essomero lino libaddeko enkaayana, egurupu ebbiri nga zirikaayanira. NGO ye yalizimba. Omusajja omu Canada amanyiddwa nga Peter Hunter nga naye agamba essomero lirye era nga yasindika ne ba auditors okubalirira ebitabo. Kakati gwe wulira mukwano gwange osobola okubeera eyo. Mwami Museveni atugamba bayeekera, kyokka mukyala Museveni atugamba abaddewo enkaayana ez'omunda, enkaayana ezikaayana essomero lino nga kiteeberezebwa nti abantu bano bonna abakaayana bayinza okuba kuliko omu kubo oba abayikobaanye ne bajja ne bakola ekintu kino basobole okubeera nga bakyayisa abalala babadde mu mitambo egy'essomero lino oba essomero lino sobole okubeera nga livaawo, basobole okubeera nga bakolera bye baagala oba bba okulyeddiza. Wabula okusinziira ku Minisita Muyingo yagamba nti buli famire ey'omwana eyafudde bagenda kubeera nga bagiwa obukadde 5 okubeera nga zibayambako mu kuteekateeka okuziika n'okukungubaga. Era ne bagamba bagenda kuyamba nnyo abaana abo baalumiziddwa basobole okubeera nga bajjanjabwa, buli mwana asobole okubeera nga awona adde mu mbeera nga ze yabaddemu. Mwami Muyingo yeeyogedde ebigambo bino olunaku lwabadde lwakwosa jjo ampuliriza. Kakati nga tukyagenda mu maaso, bino bibuuzo neebuuzanga ggwe, saagala kwonoona. Mukyala Museveni bw'atugamba bw'atyo ne Mwami Museveni n'atugamba bibye, n'abajje abakulira amagye nabo ne batugamba ebyabwe. Tukwateko kiriwa? Mbuuza ggwe awuliriza EKTV, tugende na kyani ddala abantu bano babadde bayeekera nga Mwami Museveni bw'agamba? Oba mukyala Museveni yatuuse ku gurawundi n'atuwa amawulire gano aga NGO, aga Peter Hunter n'aga gurupu endala ebbiri ez'omunda ezo ezikayanira essomero lino nga be baakoze kino okusanjaga n'okutugumbula abaana baffe? Kankutereyo obubaka obwa mukyala Museveni omwewulireko mu bigambo bye ng'ayogera ekigambo kino, oleme egamba nti ebigambo bino byange nga Ekemaster. Mukama Katonda akunkumira atakuumira mpeera, ngenda kulekeramu obubaka bw'omukyalo ono obuwulire. Akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. By an NGO led by somebody called Peter Hunter. So recently, apparently,
his group sent in some auditors to this school. The auditors spent some 2 days at that school auditing the books of the school, and they finished on Thursday and left the school on Thursday, and the children were killed on Friday. That's not to say that we relate these auditors being there, but those are the facts we have. There is also another point that came up, that this school has been there has been groups in Kaseese who wanted to take it over, but because the school was built by an NGO, there has been that conflict between those groups that wanted to take over the school and the NGO which actually built the school. So there was that background also. Those are facts that are not yet very clear, but that's the information